nabuuza abantu nti naye Bebe kulu yasoose okugenda wa Museveni, Muganda asoose okugenda wa Museveni. Era nabo twali tunyumya bunyumya naga nti naye maama kyogamba ekituufu nebagabana nga bangi naye lwahwayi balina kye bamulabamu ekikulu nti ye bwagenda eri bwave wa Museveni anaagenda mu ggulu ate nga tali nnyo nti ali Mmengo okitegeera kubanga bwabeera nga Katikkiro waffe oyinza oga nti lwaki agenze era ndowooza alina byamabye naye kati omwana ng'oyo mwana we mutabani we owulidde omuzaana this is my son mutabani we ye yamwagala yamulonda mwana wa mukwano gwe kyava amutwala nga mutana abantu balemeddwe okutegeera ekintu ekyo baalemwa naye buli lwalinnyayo kitalo oba ajjayo ate ng'abantu Mukama asaasire ndowooza bangi bafunye buli alinnyayo tubamanyi tubalaba n'abantu abakulu avaayo bulungi neyeeyongerayo naye abantu ate ffenna tetuyinza kutambulira mu kkubo limu mulala bw'ayita mu kakubo akatono omulala ayita mu ddene omulala bw'aba yambuka olusozi omulala aba atambulira ku mazzi kwegamba mu buli lunaku tetuyinza kutambula bumu kwegamba abavubuka kye mbagamba nti bannange walingawo akantu akaga nti mind your own business muli weefeeko ekikyo gw'oli otya okoze otya bwe kuba kulwana genda kubanga president fuba ogambe Mukama fukamira osabe n'okusaba naye kuba wonoovuma maama Bebe kulu ku simu biki yakola bwati yagira bwati omuwaayire byota tomanyina bwatunula ate nkeera ogambe nti ate bannange munsonyiwe ate tunakusonyiwa tutya tukusonyiwa kubanga wayogera ebitali bituufu naye abantu obukyayi ate omuntu ono ekya Bebe kulu kyajja kunkyayiraako mpalaniraako kwegamba waliwo gwe bawalanirako okitegeera bamuwalanirako ate temuli magoba kubanga gwe mu maaso ga Katonda weeteeka ku kizibu kya bwereere kuba wala n'omuntu atakulinaako musango takumanyi nakumanya naye n'odima kubi naye bagende maaso kubanga yenkulaakulana kubanga ffe tetwalina social media no ne speed yenkulaakulana yali ntono kaakati eyo yenkulaakulana buli omu ayagala ate buli muntu ayagala TV buli muntu ayagala kumanyibwa kulabibwa ku TV ate like season zagenda zijja nazo ku Facebook tegeera Facebook yeta kakati nze abavubuka sibanenya naye kwegamba senga bakozesa olulimi olulungi ne batooge baddange boogera bubi ne ngamba Katonda ye abaana tukole tutya abavubuka mbakuŋŋaanye mbayite mbagambe nti bannange mulongoosa enjogera yembi naye singa baali analyzing ekintu in a better way tebawemudde naye bannange baana nobuli nayogera muna gundi agize bwati bannange ffe tetwayisanga bintu bwe bito mukamwa ato naye tujja kulwana lutalo era ntuula n'ekirowoozaako neŋŋamba abavubuka tubakole tutya obaddemu okubeera abantu balamu bannange gyokoma okubeera omuntu bulamu ne Mukama gyakoma okukuwa emikisa ekyo njagala okikkiriza era weeyongera okubeera omuntu mulamu ojja kulaba Mukama bwakuyira emikisa ndowooza muwulidde omanyi we had to clarify tubadde tulina okubawa tubadde tulina okubawa bagitata food for the soul emmere y'omwoyo tubadde tulina okubawaako kapaati ako si bwe kiri mami kubanga bannange njagala nnyo abavubuka mbaagala nnyo kubanga obuvubuka bunyuma naye buvubuka bunyuma ng'ate olina emirembe naye ssebo gye tubadde ng'era olabayo abavubuka abazungu abayaaye n'ogamba yiino ate ne baleeta omuvubuka abategeevu n'omulanga n'okutambula n'ennyambala ndaki nga mutegeevu kwegamba ng'alina empisa
nabyo ebijja ebiri era ne wano bwe kiri ne wano mulimu abavubuka abantu balamu abakakkamu edda babayitanga baana b'abantu abaana b'abantu tekyali tekitegeeza mwana wa mugagga kyali kitegeeza omwana w'omuntu abalina empisa gwe baateekateeka obulungi yakuzibwa kyavanga olao ne mukuwasa baga nti agenda kuwasa mwana waani oyo mwana waani tebabuuzanga bugagga mwana akuziddwa atya maka gali gatya muvubuka mutabani waani oyo kakati n'abaana baffe bano abavubuka bonna n'abawala sigamba balenzi bokka kuba n'abawala bagezeeko mukama atusaasire bagende nga beekuba mu mutima balabe ng'ensobi zaabwe bedde kwegamba bakyuse ensi ijja kutambula bulungi kubanga eno ensi yaabwe ffe tugivaamu naye waliwo agenda ogibeeramu paka naye bo balinayo emyaka tulaba oli ku Happy King Uganda Media guno gwe mukutu okusibuka Abamerika naye nga nebaza mwenna abatulaba abasubscribinze bannaye mukoze omulimu gw'amaanyi mami ne channel etambudde abantu basubscribinga buli lunaku naye mwongere okusubscribinga ndi wa mukisa nnyo okuba nga nkuleeseeko nkukyazizza ku mukutu guno era ndowooza bwemba wakusaba bw'oba olinayo akantu konna mpita ne bwe naaba nina omukolo wakiri nja kujja tusooke tukole ekikyo nange kati kanfuuke media personnel nze kati media personnel ate ndi mutabani ndi wa munju ndi wa nkima weddira nkima muzzukulu wa mugema kati ndi wa waka jjajja bamanye omuziro gwe ogusinga obulungi mu nsi muno yensenene ate lindako nno kugambe maama wange anzaala lwakuba awo mule mirembe y'omugenzi wa nnyana Josephine olaba akabondi bondi eyo giraba okiraba connection ogyawe ejja wanyana olaba mwenzija wange ddala naye era mule mirembe yamwitanga peni na wanyana olaba layini ate wanyana buli nnyo oyinza okusanga ng'ate wa munju ddala wa mulayini yennyini olulala tugenda kutuula twogere nkubuuze waali ludda bamuziikawa naye kirungi nnyo kati gwoli mwana saawa yonna okuba bukuba essimu nti mami nzija bami kibuuzo kyange nga tusiibula nga tuli kumpi kumaliriza osiibula abantu bo wenyigidde nnyo mu bintu by'okuyamba ekyo nze nkimanyi simanyi dusuubira anytime okay mami ekintu kyenjagala okubuuza ekirala nze nga nze nkimanyi oba wenyigidde nnyo mu kuyamba ekyo kyo nkimanyi era abantu abasinga baze mulaba tuyamba mami ono abaddemu mukono gwe gubaddengamu nga munene nnyo abaana bonna bemulabe nga tuyamba twalira emifaliso kasita obadde ng'olya senti po omanya ne mami omukono mweguli njagala twogereko ku mbeera eno omanyi bagamba okuyamba guba mutima ojja otya okulaba nga naawe olina okubaako kyoddiza eri abantu bano naddala bali mu mbeera embi omanyi kwegamba okulumwa oba n'okusaasira kwegamba bw'oba wali olabyeko oba bwewali obaddeko ekintu mazima nga weetaaga ekintu naye nga tewali muntu ayinza kukuyamba kiraki kukivuunuka kati bw'okivuunuka ne walabawo omuntu najja n'akuyamba n'okivuunuka kaka gube mulimu kakibe ki naye ng'onoonyeza omulimu togulaba naye oba oliawo nga nti oyagala omulimu nti jangu nkutwale n'ofuna omulimu n'otandika okukola kati nze ebintu bwe bityo kwegamba kwe nasinziiranga nti buli muntu bannange abaako ekimukutteko nga kimunyigiriza kabeeraani ne bwe buba bulwadde nga weetaaga omuntu okuyamba olina kuga nti gende wa dokita gundi yawonya obulwadde obwo okwokukolaki kuyamba kakati kwegamba bwengeri bwetyo gye twajjamu okugira ki okulaba nti bannayuganda
tetubimanyi ffeeze mbimanyira lumu nebakanga nengati katonda wange senga nteeba miliyoni ya Amerika tinyinza okugenda oba nensipuganya obwana bwonna oba nenzimba home kwegamba nga buli kiseera kyendowooza nengaye Mukama kwegamba noga nti oba si kyo nyinza okugenda mu kyalo eyo netandika okuzimbira abakadde latrine kwegamba kubanga abakadde bambi mu kyalo eyo toyi bayimirira ku kiti na kiti kyokka nga abatamanyi nti sobola omenyeka anytime gwamu ate nga toyi zibeera mpanvu ddala era ekyo nali nkirowoozaako neŋaba nange ndowooza senga nange nesimbawo nga bano ba MP nandisise kutunula ebyo netugba nti mu kyalo tugenda obuyonjo buli butya kubanga obuyonjo bwe bulwadde kati bwemuba abakyafu temuva mu ddwaliro naye bwemuba abayonjo eddwaliro omusawo yeyatuula n'abulinda nga teri mulwadde naye kakati kyekyo okuyamba kwa mirundi mingi okuyamba abantu okufa enjala kintu kikulu nnyo nafuna ekyokulya okwambala abantu bayita bwereere naye ate nga gwe olina ennyungu yo mu nnyumba zotakyayambala empitirivu obungi kwegamba ekintu ekyo bannayuganda tumanyi oba tunakikola tutya kubanga ate tuyinza okukikola nitugaa nti katukuŋŋaanyiza sikyalina maanyi gatambula genda mu byalo nandiguddewo ekibiina era netwongera okukuŋŋaanya obanga oyo bakiki netugenda nga tubawa baki naye nze nkwebaza kubanga olina amazima kubanga ekyo ekintu kino kyagalamu amazima mutusonyiwe bannaye tubadde tweyiyayiyamu awo tunyumyanyumyamuko okay kakati tuli Uganda omanye Uganda kati mami yabagambye 50 Uganda 50 America kati abantu tubadde tunyumyamuko mu mbeera ya Uganda nga bwetambula kakati mami ndowooza twogere ebigambo nga 3-2 gwe ng'omuzadde maama azaala Bebe Cool n'abaana abalala bonna Samali nze manyiko baba meka omulala Sebunya omulala David Nagadya Sara Lizi Habati nganze wegambe nina engeri gyendi mu family bwenti ninayo ne Alani anyway kati Nebo yali take Mebo na ekimanya jakkalabaka nja kamuweereza ate bandyagala nnyo okuyamba mwala mulokole nnyo Mebo nkubuuzaako nze abiking Uganda nze Habat Setumba nedira nkima ndi muganda wo si bwe kiri kakati mami mbadde njagala tufuneyo obugambo butono nnyo ku Bebe Cool ne ku baganda babalala Bebe ono ebigambo bino naye nga maama ng'omutabani anaabiraba n'abiwulira n'agamba maama nenyumirizaamu kino nekino mwenyumirizaamu mwana namukuza bulungi obuvubuka bwe yabuyiseemu tebubadde bwangu kwegamba bamukuzanga ebizibu byamukuzanga tannakula naye ate n'abirwanyisa musajja wakulwanyisa bizibu ate busa ebintu bingi nnyo nebaza Mukama ayise mu bingi ye bomu simanya amasasi accidenti naye somozebwa kubadde kungi nnyo mu bulamu nnyo naye era Mukama bannange bw'aba kyakwagala era Simakula yayimba yawo oluyimba oluga nti Katonda bw'agamba nti yes teryaga nti toobe kati ne Mukama n'amuyamba ate era naye n'aba mukakkamu muntu wakwesonyiwa bintu byansi ate nebaza nnyo abantu bonna bonna abamwagala wesibadde kubanga bamwagala bamusitula waliwo famire ngeya mukulu wava muno nzijukira nga atandika bwati mukulu wava muno oyo yamuwa pajero eyo no pajero nefuuka ekirala Kampala Road awo pajero awo mwebaza wonna newandyani omukulu nanyini wa bagiyita batya baye mukulu Lubega oba yaane
bonna abo mbebaza bamwagadde nnyo Kyali Lubega mwebaza kubanga kwegamba bamuwagidde bangi nnyo bangi sobola kubamenya abamu sibamanyi naye nga mbebaza kubanga bamusitudde babadde bataata ne bamama abamu abamwagadde mbebaza enoko neteekako omukyala muwala wange Zuwena yebale kubanga ate naye abadde mpagi luwaga okumugumya mu mbeera gy'abadde ayitamu era Zuwena zikale famire yonna baganda bange bakulu bange buli ekibadde kibaawo badduka misinde nga siriiwo buli kibaawo kati bonna njagala okubeebaza baganda bange Kate Sepuya Joyce Kyatebandeke Rosemary bangi ate ne baganda bakazinizi bangi so abamalayo naye mbebaziza wamu nga famire mami watabadde kubanze nno ndi mami nnyo nabeeranga era mami okomawodi naye nakomawo mukama naye lwakuba nti nakomerawo mu covid yakyansibye okutuuka ku bantu era kinnuma naye mwena be sinatuukako mukama mulungi kanatuwa obulamu nja kubatuukako mugwanga mwoli muganga mwendi nnyo banne natuuka ate si poliisi yeyandeeta najja bulungi nga nsiibudde n'abazungu ne bansiibula naye Bebe mukama amuwa omukisa kubanga era ne bwe mbadde eri abadde andabirira ate nga atandabirira nga ne bwajja kukyala mu kyaki ng'ajja n'asaba mu kanisa ye eya St. Paul yamaanyi gye badde emikyaza n'asaba ne tubeera ne ku mikolo kinaki era mutabani waabwe nnyo ate ne Reverend gwe baleeta Reverend Michael Kafeero omusajja wankima kwegamba ab'enkima buli wendaga everywhere you go kakati nemwebaza kubanga kati yasobola okuzimba okufuna wasula kirungi nnyo era ndowooza Bannayuganda ate na apartment zino zinaba zireese obuzibu kuba ate abantu bajjumbidde nnyo okusula si kibi okusula obulungi naye ng'abantu naawe nga mwoli kasente okakuŋŋaanya kufuna kataka ttaka terivunda nga tereka naye bakugambira mulabe talioli ttaka lyongogera kinga otereka kuba teri kirungi nga kuba nti olina wosula ne bwosula enjala ne bwonywa amazzi ekiro kasita obanga osulawo naye nga mwebaza Bebe musajja nnyo mukozi nnyo okuva lwe nabeera naye ng'asoma mukozi mpaka olwaleero omusajja mukozi kwega ne bwe yajjanga mu Amerika nga teyebaka ate akola Kampala akonekitinga olaba oti genda wano kati gundi genda kati nga ziwera saa 9 ogw'ekiro nga ye lwagira ki eno nga bukya ng'azuukuka ng'atandika nga teyebaka misana kubanga eri misana ate baba mwebasi era wenamuga nti ono mwana teyebaka asula akola bannange mumuvuma mukola mutya naye omusajja yo mukozi nnyo era mwenyumirizaamu si kirala kukola ali hard working. Okay, bana ebyo ndowooza mubiwulidde kakati mami twebaze anyway aba St. Paul nga mami tanneebaza aba St. Paul mwebale nnyo mwebalire ddala mukyala Suzani oyo ye mpagi luwaga Reverend Kafeero Michael oyo naye mwebaliza ddala neebaza omukyala Roy bannange tojjanga okwo mukama muwa omukisa Roy mukama akuwe nnyo omukisa. Nebaza Grace Mama Gireni
Mama Sunday School. Mama Sunday School. Mama Sunday School. Oyo no walwali omanyi tubeera okwo nanjeregajerega naye Grace naye nkwebaza nnyo nebaza banange abantu abadala ba program zange abe Saudi Arabia abe UK mukyala Harriet we UK mukyala waliwo mukyala ali wano ate no munaye ali wano tali bweru mukyala mwita Foebi mukyala oyo ate ye naye ayambye nnyo bambi abantu kuva ku muntu ali e Uganda naye nga sookwata emitwalo 5 n'agiwayo ne muyamba abantu mukyala oyo mwebaza nebaza mukulu Jimmy naye ali London awo mukyala bano bangi nnyo waliwo omuvubuka awo asinga okusharinga ebintu byange yeitoba I'm the only son of my father waliwo bano bangi sinza bamenya ne bama Sauda Kavuma mukyala Kavuma Sara mukyala naye mami muyita mami mukyala mukulukulu ali UK yo ya kati nze nebaziza ogwange musubscribinge musharinge mami kazindalo kako bannange neyanziza nnyo mutabani wange muzzukulu ate kansoke nebaze ggwe kubanga ofuddeyo nnyo obuvunaanyizibwa bw'otutte bwewakwatako Katonda kale yabukuwa naye wali tomanyi nti oyinza okukola ekino ekifaana bwe kityo naye Mukama ayongere okuwa emikisa n'okwagaza omulimu gw'okola weyongera ogwagala kubanga mugazi si mutono mugazi muli munene nnyo tunuulira nnyo ebintu kubanga era buli lw'omuntu bwakulaakulana oba bwakola ki era eriyo abajja okukiraba okulwanyisa naye gwe oteekawo bayibuli oteekawo Katonda oba vanjiri oba Kurani bwe ng'okeera ng'ogamba nti Mukama nze ndi mu kuyamba abantu bo wegamba tolwana na nsi kyekyokka kyenkukuutira kuba omuntu atandika ekintu kye abantu ne bajja ne bamubeerera kizibu so nga bw'otandika ekintu kyo kiba kikyo gwe wakitandika naye nga abalwanyisa they are ready okufightinga ate nga tewali kyekiri kyewagambye nga tewali nsonga takumanyi takola ki naye batandika okuga nti oyo ne Museveni yamuwa ssente okulabirira okuwaaba naku teyazirya bayinza okuteekako ebintu okitegeera naye nga tujja kubeera mabegawo tujja kwongera okulaba nga ekintu kyotambuza naffe tukibeeramu kigenda mu maaso kati njagala okwebaza ennyo kanisa yange eya St Paulo bali nnyo mwebalire ddala bubaka bwange Mukama bawe nnyo omukisa Reverend Michael omukyala Namulaba naye Mukama nga bwali omulamu bamala okuŋŋema nja kugenda mulabeko nkyaleko ne wa Bishop Sebagala ndabeko ne ku bakyala bakristaayo byonna byonna Mukama bimusaba abinterereze naye mwebale nnyo mwebale kwagalana mwebale kunjagala Susan webale omulimu kubanga kati gwe chairperson w'omulimu guno naye webale nnyo ate n'omwami yebale kukkiriza kwetaba mu bintu nga bino kubanga era bw'aba takukkiriza nawe omulimu gwe bitutukola bulungi ne Mama Sempa webale kuzaala omuwala oyo abaana abo balungi nnyo kubanga balina omutima mulungi njagala okwebaza omukubiriza ekkanisa Sebuufu nkwagala nnyo webale kulabirira abakristaayo bakwenyumiririzaamu nange eno nkwenyumiririzaamu njagala okwebaza omukyala Mukasa oyo naye w'amaanyi nnyo bwe babeera wamu ne Susan ne Eloyi ne bapulaninga ekintu nekiyitamu mwebale mwenna banange sibamanyi abalala besimenye manya mwenna bamanyi gye muli naye akadde tekatuwa nnyo mukulu simpo mutabani wange radio Uganda Boston simpo oli otya munange gyebale oweereza nno okola omulimu gw'amaanyi nnyo nange ndi wano nafunyeyo abaana abaleera aba radio bengenda benzaala ndi ku bukutu
sekonda ensereko ndi ku mukutu nkwagala nnyo bw'ojjanga e Kampala onkubiranga nenkulabako oba naawe nojja nondabako naye nga mukyazaako nga naawe oli ojja mujja kwekyaza nnyo kati neneebaza bonna bana Boston ninaye abalala batali ba mu kyaki yange naye ngaate nabo bakkanisa bonna batumidde aba St. Luke Reverend Nakyeyune kutumidde nnyo abakyala bakristaayo mwenna aba St. Luke batumidde nnyo St. Stephen nayo gyeri naye batumidde nnyo bannange mbaagala nnyo saabasiibula naye natuuka bulungi nnyo mwenna Ugandan Community Boston nkimanyi munjagala nnyo Damali nkumanyi saakusiibula naye gyendi awa mwebale kundabirira excuse me waliyo hajati bannange nkwagala naye saakusiibula naye tonnenya ebintu byonna nga mubimanyi nentumira muganda wange Katasi omukutu guno gutunuleko era gwe nkusigidde ekifo kyange entebe yange mu St. Paul ogende nga onkiikirire era aba St. Paul bannange Katasi gwe mbamu ekifo kyange n'ensawo yange mwana ateekanga ebirabo byange ye kakati oyo yajjanga okunkiikirira mu St. Paul excuse me naye ebyo bangi nnyo naye siyinza kubamalayo naye nga basinga bawulidde kasurprise ko kawisiza katya kasurprise bannange ate kasurprise kemwangira ate nange ku Good Friday nendyoka nkola kasurprise kano kwega Katonda yakawa omukisa aliwo olwegundi gye twayimbanga antiphone nti gabanga ebintu byo nti ye tali kubaggwa enkoona naye nange mwampa nange era ku Good Friday nange neŋŋenda kkiro emu nga njigaba saalya nzekka era neyanza nnyo Mukama bawa omukisa olwa ka surprise ako kale atulaba oli ku Happy King Uganda. Okay, oyo gwowulidde ye mama waffe omulungi, mama Bebe Cool, mama Big Size, mama Samari, mama David, mama Habati, bangi nnyo nga wawulidde abamenya. Yeebaziza nnyo abantu b'omu America, Boston, abantu ba St. Paul Anglican Church. Nyongera okubategeeza bannange naddala nsuubiza abantu bonna abangoberera abantu abagoya Happy King Uganda nti bannange tuli ffenna sigenda kubayiwa bebasa okay kale mami waffe nga akomyewo okay naye no mwalange gwe mbadde nerabidde Saidati Texas n'abalongo wasa ne Kato Judge is here waiting for you. When you come back please come and sleep with Georgia in the same bed. Okay mbadde nno obubaka bwange bakitata okusuubiza twalize wamu St. Paul yonna mami nga kwoli Suzani Roy n'abalala bonna abagobera Picking mukyala Lieti bangi bannange yasooka okusomesa Sunday school omwana oyo mwerabira oba lwaki erinnya lyerabidde anyway okay waliwo omukwano gwange awe ewongereza bamuyita mukulu Walter ano ali mu America Walter mukulu oyo naye bambi annyambako nnyo biseera ebisingana nga tukoze tutya kankubeerezeeyo ku myoto opinga obagulireyo sukaali banawe bali kubeera na mutima mulungi mukwano gwange awo naye yafuuka wa Luganda twasoma ffenna kuva P1 paka senior 2 Kaweke Sofas ali Canada awo oyo wamusambi wa mupiira naye Kaweke nkwebaza byonna waliwo Elia ali mu America awo waliwo Maka ali mu America awo bangi banaye bantu bangi nnyo abandi emabega wana bagamba nti Happy King genda maaso naye mbasuubiza ekintu kimu banaye sigenda kubaswaza
ngenda kukola nga buli kisoboka mumanyi gye twatandikira naye kati ne suuti tusobola ne suuti tumabi tojjukira gye twatandikira obusaati bwaffe buli buli omu alina waatandikira naye kati munnange naffe tutandise okwambala ku bintu ebyabagagga bye twayitanga ebyabagagga esuuti z'abagagga naye kati I can afford a suit ate njagala okwebaza akutte ekifaananyi nange bamuyita mukulu Victor eddala ate n'omulala bamuyita Baka Victor erinnya eddala Victor Katongole William munange thank you for so much kubanga muli musi mutono by the way naye mwebaza omanyi ebintu bino bwe tumala obikwata wano wabaawo omulimu ogwokubiri ogw'okweditinga omukulu oyo sijja kulimba by the way ne Katonda mwebaza olwa Victor waliyo jjajja Asafu waliwo Baka tebansaba ssente abantu abo sijja kulimba era tujja buzire tukola wabaawo ssente tugabana tewali temugabana ate tugabana ekyo ekitaliiwo so Katonda ekisinga okubeera ekikulu mwami ono naye mulokole nnyo nnyo yasaba so amanyi feesi yo balwakinoza n'omuntu gwanfaananidde munnange tukkiriza nti God is timing terimba waliwo timing tomanya tulibeera awo ne tukuba kiddiiru kyaffe ne tujja kukulabako mami nga ffenna I know ate kwegamba kati omulimu guno guplaningire kuba kati oyinza okutuuka ebiseera ennaku enkulu nakinakinga nti bannange betukola nabo get together party so that ne bwe mugenda ku gundi ennene ennyo ne mu presentinga bye mukola so that ensi abantu bonna ne bamanya ekyo kintu kikulu nnyo kwegana ekyo nakyo kikuwa ogira ki okugaziya ekintu kyo oliba oliawo ng'ate okola office ng'ebintu byonna byonna bikusanga tunaweereza kirondo okwebranding obulungi era yakimanyi tusettinga branding set it kwa aliya kubanga before abalala okujja nabata awo ne bakisooka ne bakiteeka mu mangu nnyo naye bwe mbanga mukiplaninga it's much better tuli mabega wammwe ndi mabega wammwe n'abalala bonna ate kenkuyina ggwe mami ebisigadde byonna mmanyi bijja tambula tujjanga kusaba ne Katonda mukama mpitanga nagambe wendi mpitanga nongamba leero no Sunday nkwagala tusabeko naawe nja kukeeranga nzije tugende tusabeko kale bana tugenda basiibulira wano manyi ebiwoma biggwa bikola ki biggwa byokya kale mbadde ya King Uganda muzukulu wa Mugema ne mama waffe Samali Sepuya mama wani mama munene mama Serebu mama Bebe Kulu mama nina amanya 10 galeke togamalayo okay kale atakumira mpeera abatukumire mbere bulungi mweraba by the way okwetuli mami tufune sale sibula abatulaba kale kajimbire mu Suzani akagundike bandeeta ekitabo Yesu byonna bimanyi Yesu byonna abimanyi Yesu byonna abimanyi kinsanyusa antwala ye ku mabbali nange kamugoberere kinsanidde ebiriba osibitya bwantwala nze ebitayinzika jali byasobola byamalaye
gwenjagala gwenjagala. Ndoza mutegedde okuyimba gye kwava babadde bagamba Bebe Cool muyimbi mutegedde okuyimba kuva eri musaayi kale nowooza tusibulire awo bannange mweraba mbasiibudde nensanyuse nnyo era ndi wano essanyu linzita mu kawewo akalungi mubeere bulungi mweraba bannaye mukama bakuuma bali Boston naffe ne Uganda akawewo mukama affe omulungi twagala okwebaza mukama olw'olunaku luno olw'akaseera kano mukama kewateekateeka tewali omukufa eyamanya nti lunaku luno tulibeera bwe tuti naye gwe olw'okubanga byonna obimanyi watumanya taata njagala okwebaza olw'abaana bano batambudde olugendo okujja mukama okunsisinkana netubaako byetwogera era n'ebyo mukama ebirabo bye baweereza mukama tukwebaza nnyo taata nkwebaza olw'ekkanisa yange eya St. Paul kubanga endeze ebbanga lyonna lye namalayo ate mukama nonziza bulungi nentuuka mu nsi yaaboffe taata mpaayo abaana bano mukama omulimu guno gwe bakolanga munene nnyo yongera oguwa omukisa mukama obayira omukisa mukama obawa omutima omulungi ekisinga byonna obawa obulamu obulungi bamukama nga balabirira abantu bo nga balabirira abanaku mu nsi kubanga taata wayagalanga nnyo abanaku okujja gy'oli naye taata n'abaana bano omulimu gwe bakoze mukama beetadde mu kifaananyi kirungi yongera okubawa amaanyi yongera okubawa obulamu era ne bannaabwe bonna bebakola nabo mukama naffe ffenna basuubira okuyamba ekibiina kino mukama yongera otuwa obulamu otuwa amaanyi otuwe n'amagezi kubanga era ekisinga obukulu bwe tuba tukusaba mukama otuwa obulamu n'amagezi ate taata tuwa okwagalana nti okwagalana ffenna kwe kutugatta era bwe tunayagalana na buli kimu kijja kugenda bulungi mukama njagala okuwaayo revirandi wange mukama yongera okumukuumayo gyali mukama n'endiga ze mukama zonna zalunda yongera okubawa omukisa bonna mukama bonna abali e Boston obakuume kubanga bali mu nsi eteri yaabwe naye nga yaabwe naye nga bannayuganda mukama taata mpayo amaka gange gano mwembeera mpayo abaana bange mpayo abazzukulu bonna mukama nkwebaza kubanga obakuumye nkwebaza olwabo bonna bennasanga ate nkwebaza n'abo bewayita byonna twebaliza wamu tebirungi n'ekibi tunabyebazanga omulundi gumu taata ebyo byonna tubisabye nga tuyita mu linnya ly'omwana wa Yesu Kristo mukama waffe amiina kale mbeere bulungi amiina mbeere bulungi mweraba